Kadama TV waliwo ebiseera byobeerawo nga mu butuufu owulira oba ezimu tezikwatagana n'owulira nga ebintu ebimu byokola tebikwatagana n'obeera nga muli teweewulira bulungi. Ekintu kino kituukirira nnyo ku bantu ng'okyusiza embeera ne bituukirira ng'olina ekirwadde ky'otannamanya, oluusi ne kituukirira ku stress gy'oba olina nga stress eyo ekuyitirirako n'obeera ng'ebintu tokyabifuna bulungi. Tulina Kadaama wano ali mu mbeera y'emu agamba nti ennaku zino mu butuufu ebintu abigattagatta, alaba byonna byagattagatta byawuka bwawusi. Katumuwulirize asaba ku magezi gammwe, abuuza akoze atya, oba waliwo omuntu gwe kyali kituuseeko mu mbeera y'obulijjo n'obeera ng'oli awo naye nga oyinza okugamba oba ebintu byogera bituufu oba si bituufu, oba bikyamu oba si bikyamu. N'obeera mu mbeera naawe gy'owulira mu butuufu muli nga teweetegeera. Twawalirizaawo ne Kadaama ali n'akamunguluze n'abeerawo nga teyeetegeera, n'alaba nga Eva abeera ng'agenda okuggwa, n'abeera ng'omuntu okwata ebintu naye okwata ekintu ate ne kikuvaako mu ngalo ne kigwa wansi. Kwegamba embeera ng'eyo yeereetedde Kadaama ono naye okubeera nga abuuza, ayagala ku magezi, ddala ekintu kino kiri kitya? Yeebale ku ssibo kubanga wempiseeyo watuufu kubanga eno nnamba nagijja ku YouTube nga mpulira baganda bange nga bawaako amagezi. Naye Mr. Kadaama TV nze eno Saudi Arabia nali najja gwakusatu ntandise omwezi ogw'omukaaga nakamala eno emyezi 5, naye mbadde nsabako ku magezi nga nafunamu ku obuzibu wiiki ewedde. Omutwe gwange gulinga kale obutategeera bulungi, ndaba nzikiza, mbiraba mu past tense, sikyabeerawo nti now tense, mbiraba mu past tense, sibitegeera bulungi naye ng'ate mba mpulira naye okulaba si bulungi nnyo nga wonaalaba ekintu kiri now tense. Ndinga kale alimu akazuula akatonotono naye waliwo gunabuuzizaako n'aŋŋamba nti musana, nti oba musana mungi. Kati mbadde nsabako ku magezi nga nkozeseeko ki oba neewale ki ekireetera ekyo, oba nkozeseeko ki okudda mu mbeera yange eya bulijjo, kuba kino kintu kimazeeko egenda wera wiiki. Olwokuna kyatandika Lwakuna kati egenda wera wiiki Olwokuna. Sibitegeera bulungi, simanyi ki ekyantuuseeko naye nga oba wano wempiseeyo watuufu. Weno ennamba, yeebale ku ssebo. Era nange kati natandika ogenda ku YouTube nasanga bannange nga bagaba amagezi okusannyalala biki. Kati nange mbadde nsaba mbuuzeeko k'ekyo oba aliwo akimanyiko annyambekoko. Siba bulungi.